batega agenda basala. We are paid to be here. Every time we there about battle. Kati battle cheyo jotunyumiza egende okusala side emunga nafu. Gwe togimanyi wa Galaxy. Omanyi mwe mupika ne muleta leeta obuntuntu ku bantuntu. Exactly. Ebyo byabadde nno bigambo abya mwana mulenzi amanyiddwa nga Kabako. Kabako baade bagenda maaso n'okuba nti bamubuuza ku bato ya Sheebah ne Spice Diana. Mwana mulenzi Kabako n'agamba nti anammwe Spice Diana ayina engeri gye yayise yagamba nti temuleeta buntuntu ku bantu. Omanyi mwana mulenzi Kabako musajja diehard wa Sheebah karungi. Sheebah wava Kabako wadde oba Kabako wava Sheebah wadda beyagala nnyo. So mwana mulenzi Kabako bagenze maaso n'okumubuuza nti abato eyinza okuba nti ebindabinde ya Sheebah ne Spice Diana. Mwana mulenzi ono Kabako yagambye nti Spice Diana naye kantulu temukaleeta ku muntu ng'agenda maaso n'okuba nga abageraageranya ababiri Sheebah ne Spice Diana n'agamba nti era bato newe n'agenda maaso n'okuba ng'etegekebwa manya nti bato ejagenda maaso n'okuba nti Spice emusala nti omuwanguzi already ye nga Kabaka amumanyi bato okimanyi bulungi okuva ebbanga ddene lyonna. Mwana mulenzi Kabako asiima nnyo Sheebah olw'ensonga bingi byamukoledde mu lugendo lwe music. So taagala muntu yenna newe kuba kuleeta buleesi comparison oba kugeraageranya mbugeraageranye Sheebah ne Spice ebyo Kabako bimukulirako ddala. So that was his submission ku show gye twalina over the weekend. Awo bw'atyo yabadde agenda maaso n'okuba nti abuuzibwa ebibuuzo mubuufu okufaananako bwe bityo. But mukadde ke kamu nagambye nti waliwo ekifaananyi ekyo ekya Cindy ne Spice Diana nga basisinkanye. Kikyagenda maaso n'okuba nti bangi bakikubaganyako empawa ne bagamba nti bano ke basisinkanye. Tomanya essaawa yonna Cindy yandiwabula Spice n'amugamba mumanyi get ready to rumble, get ready Sheebah mulumbe. Ojagenda maaso n'okuba nti osobola omwaŋŋanga abo kinaatuuka mu budde bwa bato wabula still mu bufo bwemu obwa bato Sheebah okusirika kubadde kungi. Ekintu kya bato ekyo Spice oba ekyokuba nti alumba yakipika nnyo than Sheebah. Sheebah tagenze maaso nakubanga akyenyigiramu nnyo oba okukiwafaya. In fact ne ba Sheebaholic emabegaawo baavaayo ne bagamba Sheebah nti nedda olutalo toluyingira, toyingira birungo, mwesonyiwe tajja kumalako bufu ofaananako abo bityo mukwaro gwange ne maaso okuba nti olaba ate ng'ogenda maaso okuba nti owuliza. But still ayo wetubanga tuvuddeyo tusobola okuba nga ebigere tubitandululako ne tubikomya outside eno. Waliwo interview mwana mulala Sasha Brighton gyagenze maaso n'okuba nga akola ne Zubeida. Sasha Brighton agenda maaso n'okuba nga annyonnyola obuzibu bwe yagenda maaso n'okuba nga ayitamu, depression bwe yagenda maaso n'okuba nga emwetimba oluvannyuma lw'okuba nti yali mu relationship omusajja n'amulekawo ng'ali lubuto. Wakati nga Sasha Brighton ali lubuto omusajja agenda maaso n'okuba nga amulekawo. In fact y'ensonga lwaki mwalaba akayimba Sasha Brighton ke yakuba ne Chris Evans akateeba oluyimba lwali teewo something like that. Kasooke tulabekaawo katono nga Sasha annyonnyola. When nali olubuto lw'omwana wange nafuna issues nyingi nnyo nagenda mu depression. Kyobola Chris bwe yajja ne tukola oluyimba lwa teewo. Kati leka nkubuulire bw'ovanga mu relationship nga toyina n'oyo muntu mwana ne mu breaking up, I think kyekisinga obulungi n'ovanga ku break up. Mwala Sasha Brighton agamba nti oba ku lubuto kyandibadde kale n'ebintu byasinga okuba nti byongera okumwonoonekera bwe amala okuzaala ate omusajja ebintu byayongera okuba bibi nnyo. Ate naddala nga muto either waka giving a birth oba tanava mu myaka gino eno stage infant oba olubuto oba w'amaanyi.
nagetinga depressed nnyo. Kirala Sasha Brighton kyagamba kyajjukira era kyatalyerabira kino nga kyamukosa nnyo alwe lunaku lwe yagenda muleba okuba nti asindika omwana nti ne we yamaliriza okuba nga azaala ate ye yalina okuweereza omusajja obubaka nti nzadde wabula era omusajja yagaana okuba nti amukulisa omwana mu buufu ofaananako bwe butyo so gye byakkiranga ka depression. Naye nga gw'ozalira zola yadde okugambako nti kuliko omwana n'omuweereza message n'agiraba gwe kennyini ate gwe oba omugaa nti nzadde maama. Exactly, that is it. Sasha Brighton yabadde agenda maaso n'okuba nga asharinga story ye ku depression gye yagenda maaso n'okuba nga ayitamu omusajja okulekawo wakati ng'oli lubuto ne bw'ozadde nga tayagala kumanya ne by'omwana tayagala biwulizaako agamba nti yayita mu kaseera kazibu nnyo. In fact yateekako weight y'amaanyi abandi nga balowooza birungi kumbe weight yonna agifuna lwa depression eyalegena maaso n'okuba nti nno emutwala nga kaguddeyo. So yabadde asharinga story ye ku interview emu awo ne Zubeida wabula kino tujja kukitwala ffe ng'abantu abagenda maaso n'okuba nti nno ba celebrities tubagoberera atumanye nti naawe kennyini ali eyo oyinza okuba oli mu depression but olina kukimanya bumanya nti bino tebikwata ffekka ba muntu wa wansi ne ba celebrities bangi abagenze maaso n'okuba nti bakonfesinga mbuufu obwo. By the way mwana mwala Rachel Ray naye yagenze maaso n'okuba nti avaayo n'agatta eddoboozi ku nsonga ezikwatagana ne depression mbuufu omu oba obulala naye ng'agamba nti one time Rachel Ray as an artist naye yalinako depression y'amaanyi nnyo nti olunaku lwatuuka notuuka mwana mwala ono n'agenda ku Facebook n'akola Facebook live munaatulika n'ayiwa amaziga amangi n'akaaba ng'awulira kimunuguna ng'awulira obulumi bumutta n'agamba mbwe ekyasinga okumuluma yali amanyi nti ye serebu abantu banaamufaako naye nti mu mawulire agaddako tewaliwo na muntu n'omu yagenda maaso nakuba nti abyogerako oba agamba nti Rachel Ray ali mu mbeera bw'ati tho namulabye ng'agenda maaso n'okuba ng'asiima mwana mwala oyo amanyiddwa nga Primo asimu yali awo ku Galaxy FM mbuufu omu oba obulala nagenda maaso okuba nti amusiima n'amugamba nti munnaaye weebale okuba nti wambeererawo mukadde ebintu bwe byatambulira bubi mukadde ke kamwe era nga tukyali ku depression at the same time ne ba artist mwana mulenzi Wizo Manizo gye buvuddeko alabiddwako mu mbeera ez'enjawulo ng'anywedde n'asukawo yalabibwako ku fangoni awo ng'ali bulala nnyo but Wizo bwe yagenze maaso n'okuba ng'abuuzibwa ku bintu bye bimu Wizo yagambye nti amazima agaliwo ye tabeerangako depressed. He is very okay. Ebyo bigambo byammwe temukimusibaako agamba he is very okay. So cases nyingi ezigenze maaso n'okuba nti zirabwa wano na wali nga ne ba celebrities baffe bagenda maaso okuba nga ba breakinga era ne bakonfesinga. So mukwano gwe yali mu kulaba video eno bw'obanga oyita mu kaseera kazibu yo depressed or what manya nti toli weka bangi abagenda maaso n'okuba nti nno bayita mu kintu kyekimu. So moreover ne ba celebrities b'oyagala ennyo kati kitegeeze kino we kiba kiyitinga ne celebrity bwe tugamba nti balinamu kasente balina amannya naawe muntu wa wansi kisobola. So togenda maaso nakuba nti no weetuusaako mbeera nzibu kkiriza nti aka akaseera ojja kayitamu. There is light at the end of the tunnel. Bajje bikira wajja kubaayo ekitangaala. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwoli genda maaso n'okuba nti olikinga video eno wabula ate era mukadde ke kamu togaana kuba nti osubscribinga kikole osobola okuba nti ofuna videos ez'enjawulo wano na wali kale thank you so much mbeere bulungi.